Ekirala bannaye tuli wano okusabira David ono. Tuzze era tuzze okumulaga omukwano, tuzze okumuziika kubanga abantu abasinga bannaffe tubaagala bafudde. David ono ayinza okuba alina abantu be yali asabye ku buyambi nga wano bwe bali batudde ne babubumma naye kati nga bazze okumuziika. Banekuusi wano wali muntu akwagala ng'oli mulamu, buli omu ayagala muki mufu. Mwekulumuludde mwenna muweddeyo. Ne waliwo abatayambye musajja ono naye nga bazze okumukola ki? Nammwe mwennyini abatamuyamba mukimanyi nti abantu baagala akoze ki? Abantu abasinga bw'obeegayirira nyambayo kino ne mu Ekereziya era bakireeta. Oli nagamba ebirabo tuwaayo byaki? Waliwo yangamba faaza olwisizaawo emisa lekeraawo. Ne ndowooza nti oba alina gy'alaga. Misa bwe yakwa yatuula n'alya ekyemisana n'alya n'ekyeggulo. Okiraba? Ndi musaaseredooti amaze kati emyaka 12 mu busaaseredooti. Naye kansooke okusaba basereegu abali wano kino mukiteeke mu bantu ababatambulirako naddala nga tufunye entiisa ng'eno. Bw'abaawo omukulembeze w'eddiini yenna asoma essaala ku lwa munnaffe ono, abantu essaala bagiwe ekitiibwa. Banenze ngamba serebu asingayo Katonda, si bwe kiri? Serebu asingayo Katonda, essaala tugiwe ekitiibwa. Munnaffe ono tumwagala, ate essaala eno tumanyi nti kati gye yeetaaga yokka. Awo ne essaala tugiwe ekitiibwa. Olwaleero nsaba okubategeeza kino. Ffe nga bwe tuli abantu tulina emyoyo mu ffe. Tubalaba nti Bayibuli egamba nti our bodies are temples of Christ. Ate bwe tufa emibiri gyaffe giziikibwa mu ttaka, emyoyo gyaffe ne gigenda wa Katonda okukola ki? Okulamulwa. Naye bannange abantu abasinga kati essira balitadde ku mibiri kwokka, Katonda baamwerabira. Naye kye mbagamba olwaleero nti waliwo akaseera akaakalipo. David ono yabadde tamanyi nti anaafa bw'atyo. Era olwaleero ffenna twali tetumanyi nti tunaamuziika. Naye Katonda yasazeewo bw'atyo. Abantu kati ensi ebalidde, ensi ebanyumira n'okusinga bwe bandibadde banyumirwa Katonda. Naye nasomako ku buntu butaano bwe njagala okugabanako nammwe ku lwaleero. Naddala bugenda nnyo eri abo abantu abeepankapanka olw'ebintu bye balina, olw'okuba nti balabika bulungi, olw'okuba balina za American ID, olw'okuba balina ssente. Bannaye akaseera kano nga katuuse okwepanka kona kola ki? Era omusajja yawandiika n'ayogera ku nsonga 5 ze bayita amazima ku bulamu bwaffe, ze njagala okugabanako nammwe. Facts about our life. Ensonga esooka egamba bweti: no matter how beautiful or handsome you are, know that even baboons attract tourists. Yagamba yadde oli mulungi otya, manya nti n'amazike gasikiriza abaki? Bana abantu bava mu Amerika, bava mu nsi ezitwetoolodde nga bazze wano Uganda kulaba mazike. Naye waliwo abantu abeewaana olw'obulungi. Era ng'obulungi bwakwerabiza ne Katonda, ojula kulinnya ku buli omu olw'okuba oli mulungi. Kye njagala okubategeeza mumanyi nti n'amazike gasikiriza ki? Abalambuzi. Ekyokubiri, kigenda eri abantu abawanvu abalina za American ID, abajeregerera abampi. Ndabye wano serebu waffe bwatuuse, abantu abamu ne bakola ki? Si kiba nti bonna basanyuse kumulaba. Amiina. Naye gamba nti no matter how tall you are, you can never see tomorrow. Ndi yadde oli muwanvu otya, tosobola kulaba nkya. Era ffenna tuli wano tukubye pulaani ez'omwaka, tukubye pulaani ez'emyaka, tukubye pulaani eza wiiki, naye tumanyi kigenda kubeerawo nkya. Omuntu amanyi kigenda okubeerawo nkya ye Katonda.
Kyovola bantu oba okuba pulaani wandibadde okulembeza Katonda. Tambula ne Katonda, kola ne Katonda, omalize ne Katonda. Ate era Katonda omusabe abeerewo okukuuma ebibyo naddala ekirabo eky'obulamu. Amiina. Akokusatu kagenda eri abantu ab'amaanyi. Sijja gamba babbawunsa baffe kubanga babbawunsa abamu bali okukuuma abantu. Naye abantu ab'amaanyi nga bali beemanyi amaanyi. Era tagambwako era takoonwako. Kagamba nti no matter how strong you are, you can never carry yourself to the grave. Wofa. Bagamba bane tufune abantu wanga tufunye mukisa kufuna ba funeral service. Abantu basitwe omulambo gwe bakutwale wa nga twepanka tumanye obanga twolesa amaanyi gaffe tumanye nti waliwo yakatuwa ye Katonda asobola okukujjako obudde bwo bonna tugakozesa bulungi gasobola okutuyamba okwesitula n'okusitula abalala so si kunyigiriza abalala. Akokuna kagenda eri abo abeeru bagamba nti kalekaleko ng'omubi omuki kalekaleko ng'omubi omweru. Waliwo n'abantu ku nsi kuno nga bazaalibwa baddugavu ne kati nga beeru. Amiina. Naye nze mbasaasira nnyo lumu omuzimu walumba aliba anoonya omuzungu n'akutwalira bwere n'otuka maaso ga Katonda n'agamba owaaye nga mbadde sinnakusuubira. Omukama n'akwekanga naye nga kwefuula mweru nga bazaalibwa olumiki muddugavu. Kaka no matter how light skinned you are, you will always need light in the dark. Nti yadde oli mweru otya mu kizikiza weetaaga ekitangaala. Ekitangaala ekyo Katonda yakituwa. N'olwaleero emisana akedde kukikola ki? Era wano tuli mu kitangaala. Katonda yakituwadde. Tewali kummwe yadde olina amaanyi geekanawa. Eyagambye omusana guno nti yaka. Akokutaano akasembayo kagenda eri abantu abagagga. Naye ng'ebyobugagga by'olina byakuwasa ne bikwerabiza ne Katonda. Era nga togambwako olw'okuba oli muki? Kagamba no matter how rich you are, how much property you possess, how many wives you have, you will always walk to the toilet. At any time. And you have to represent yourself. Akaseera ko bekatuuka togamba nze ndi wa kitiibwa gundi angenderemu. No. No matter how rich you are, how much property you possess, how many wives you have, you will always walk to the toilet. So ebintu bana ebisingo ojja kulaba nga twepankira bwereere. Ekintu ekisinga ku nsi kuno tuteeke Katonda mu bulamu bwaffe, twanirize Katonda mu bulamu bwaffe kubanga obulamu bwaffe buli mu mikono gya Katonda. Batugamba buli lunaku Katonda akeera n'afulumya lisiti y'abantu bayagala babeere abalamu. Lisiti eyafulumye ffenna twetuli ne bameka abafukamidde ku mavivi ne mwebaza ku Mukama nti webale kunzuukusa nga ndi mulamu. Bameka abagendako mu masinzizo ng'oli musiraamu n'ogenda n'osalako. Bane Katonda okuva ku Mande paka ku Lwamukaaga ng'akuzuukusa n'ofuna ekyokulya n'obeera bulungi. N'otagamba olw'Esande kangendeko mu Kereziya saawa nno meka 2. So bannaye bannyabo ne bassebo mbasaba mbakubira omulango okutakungula tukulembeze Katonda mu buli kimu kye tukola ki. Kyova olaba nti abantu abakulembeza Katonda bamuteeka mu bulamu bwabwe ate bo ebintu bibanyumira. Mbagambeyo ne kanaakalala. Kanaakalala omuntu yenna nga tolina ddiini gy'okkiririzaamu era gy'owa kitiibwa nga weemaliza byansi tolina na budde bwa Katonda ojja kufa oyasamye. Mu Bayibuli batugamba nti beesimye abalumwa enjala n'ennyonta eby'obutuukirivu be balikkuta. Kakati gwe oba tolina ddiini ogenda kukkuta ki? Ojja kuba okyali mu kuyayaanira byansi Omukama ajje mu swiki be twi ofe ng'okoze ki? Bwe twali twagala kufa nga twasamye tusengeko Omukama mu bulamu bwaffe tugende masinzizo tusabe twegayirire Omukama atusaasire twegayirire Omukama ayongere otuwa ekirabo eky'obulamu. Ekirala bannaye tuli wano okusabira David ono tuzze era tuzze okumulaga omukwano tuzze okumuziika kubanga abantu abasinga bannaffe tubaagala bafudde. David ono ayinza okuba alina abantu be yali asabye ku buyambi nga wano bwe bali batudde ne babubumma naye kati nga bazze okumuziika.
bane kusuwa wali muntu akwagala nga oli mulambuli omwe ayagala muki nfu mwekulumuludde mwenna muweddeyo ne waliwo abatayambye musajja ono naye nga bazze okumukola ki nammwe mwennyini abatamuyamba mukimanyi nti abantu baagala akoze eki abantu abasinga bw'obeegayirira nyambayo kino ne mwekerezi era bakireeta oli nagamba ebirabo tuwaayo byaki waliwo yaŋŋamba faaza olwisizaawo emisa lekeraawo ne ndowooza nti oba alina gy'alaga misa bwe yakwa yatuula n'alya ekyemisana n'alya n'ekyeggulo okiraba naye nga kwegamba okulwawo kwa misa kwali kumumalako ki emirembe Katonda ensi ya Katonda na byonna ebikola ki tulabye abasajja abamanyi nga bafa ne bafa n'okubeera bye bakola ki ne bw'oba oyagala osigaza ekitiibwa mu ekereziya nayo najja okkiririza beeramu n'eddiini ate bannaaye n'abantu abalina eddiini babeereka nabo abantu babeesiga abantu babakwasa ebyabwe n'omukama n'abeesiga n'omukisa ne gukulembera naye abantu abatalina ddiini bafaananako omuntu alinnya amadaala n'ayambuka madaala 10 n'atuuka waggulu naye nga buli ddaala lyayitako alijjawo lyayitako aliddawo kyobalaba nti abamu bwe batuuka waggulu eyo ne balalira ne beerabira ne Katonda eyabatuusaayo bwe bagwa batuukira ddala ku ttaka ne bagamba gundi yali alinamu ku ssente naye nga takyazirina. Amiina. So tukulembeze Katonda mu bulamu bwaffe ate ne munnaffe ono tumusabire. Kereziya gye nzikirizaamu the Catholic Church etuyigiriza nti kereziya erimu ebiwayi bimeka 3. Waliwo ekiwayi ekisooka bagiyita Pilgrim Church. Ekereziya Alamaga. Ekereziya Alamaga yalimu ffenna abakyali abalamu wano ku nsi era tuli mu lugendo olugenda wa muggulu. Then ekiwayi ekyokubiri the Suffering Church. Ekereziya abonaabona gy'emyoyo egiri mu purigatori gy'obola atuwaayo ebitambiro bya misa nga tubasabira emyoyo egiri mu purigatori ne munnaffe ono tuwadde ekitambiro kya misa kye tulimu kaakati nga tumusabira omukama amusaasira amukulira enzigi z'eggulu ayingire. Then ekiwayi ekisembayo gye bayita Triumphant Church y'ekereziya omuwanguzi bamalayika. Olwaleero tukuziza olunaku lw'abajulizi ba Uganda batuukirivu betukakasa nti bali mu ggulu olw'ebikolwa bye baakola ebirungi naddala